mukwasa check-in. Enkola ya right now, Kathy tumuwa adami check, na ye cash. Wow. Agenda kuvaawo naye ng'amulina. Era ekyo mujja kukiwulira okuva ye kennyini gyali. So tukwagaliza concert ennungi era tusuubira nti buli kimu kijja genda bulungi. Twegase ku basponsors abalala nga Ride Now naffe twagala okusapooti. Amin. Neyanzege aba Ride Now okuba nti bampadde omukisa nange ne bagatta ku bantu be baagala nti ngenda kutambula nabo ate sigenda kuba ku concert kokka nja kutambula nabo paka bannange neyanza nnyo neyanzege aba Ride Now omuntu yenna ali eyo owagira Catherine Kusaasira njagala odownloading app eyo ejja kubanga ekuyamba nga ggwe kijja kuba kijjukizo nange ku nze ndi ku concert ya Kusaasira na downloading app eno okuba nti nange yanyamba bambi mu downloading kijja kuba kya makulu nnyo naye neyanza nnyo neyanzege mwe bali kuwagira music wa Uganda mwe kuwagira ba artist bonna kubanga sinze nzekka n'abalala bonna bambi mujje mumpagire neyanza. Abantu abadigize app gi downloading kati okujja mu concert Ride Now ekuleete ate era ne bonaaba ovaawo osobola okuvaawo nga Ride Now ekuzaayo. Ba riders baffe bonna ne ba drivers babeera bambadde nga bwe nyambadde, so y'emu ku ngeri gy'osobola okumanyamu. Naye tubeekenneenya tubakolako background check ne tukakasa nti bantu balungi era bantu batuufu okusaabaza munnayuganda n'ebintu bye okuva waali okudda awalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bw'aba nga wali n'ekibuuzo ali free okubuuza. Nji ddala nga bwondaba nti ndabise bulungi buloba n'omuntu n'agamba nti nsobola okuteekamu ssente tuli mu January naye abantu bwe basobodde ogamba naga nti kati ngenda kutambula naawe ng'aba Ride Now bakoze kitegeeza bambi abalina omutima omulungi ogwagaliza ate agenda kukola ekintu ekigenda okunyongerako nganze era ndi musanyufu kubanga munnange kye bankoledde kyamaanyi nnyo aba Ride Now. Okay, omuntu ayinza okwebuuza tubadde tetukula aba sponsors bwe bajja on board babadde bajjirayo ba sponsors nina bangi nnyo ba sponsors nina bangi nnyo nina Dynamic Security, nina Blue Diamond, nina Stanbic, nina Centenary, nina Nkumba University, nina Makerere University, nina Swiko, nina Boslena lwakuba nti akalango gabamanyi akalango lusi kafunda nina Uganda Airlines akalango kafunda nekabeera nga tikasobola kugendako bintu UCC tikasobola kugendako bintu bingi kati babutema oluusi but naye nga badde ntidde naye nga bambi ba sponsors bangi nnyo bajja balaba ne ku show bagenda kubeerako bonna balina okutuukiriza okuba nti bwe bali balina okwogera nako balina okulubuza ku bantu tekiri nti no sina ba sponsors nze nga Catherine Kusaasira sinza kubuulwa ndi brand ndi muntu w'amaanyi ne bwe mba nga siri muntu w'amaanyi kiyinza kubula mikwano egyo giyinza kugamba nti tujja kuyimirirawo naye ate ne time gye nagiddemu bandireetazo okuba bangi nnyo naye nga time abamu nga baga budget yakoze eki watuukiridde twakulozinga daaso naye abasobodde bonna basobodde okubeerawo kati era nga bwolaba n'aba Ride nabo begasse mu kintu kuba nti kiggumira okubeera nti no kyamaanyi. Okay, katono nnyo ku Ride Now bakwadde miliyoni ez'omukaaga zigenda kuyamba ku nteekateeka mu show oba zino ze zimu kuziguza tickets zidda mu gundi y'omu sente ezo ze zimu kuziguza ticket era abantu bangi aba Ride Now bagenda okubeerayo nabo nga begula ticket bagenda kusubwa ndongo yaabwe nti abayimbi bagenda okubeerayo bangi nnyo kati buli aba ticket era zibawa kati baba Ride Now ngenda bawa ticket zaabwe zonna bazitwale era bamimba balina okujja ne babeerawo. Gwomu ku bayimbi abakoze concert naye ne tutabeera nnyo mu rehearsals zo abantu beebuuza rehearsal eyo zitambula toyagala zitulagako nga bannamawulire oba abantu bagala balabe kyogenda saanukula rehearsals zitambula naye nze kati
buli muntu aba n'enkola ye. Nze enkola yange saagala kujajamya rehearsals zange kubanga bw'oba olabye rehearsals kitegeeza ondo ng'oba omaze ogiraba. Kakati waki kyenfumba njagala kijisiza mu ffumbiro. Saagala kutestingira mu ffumbiro. Njagala abantu batuuke ku kiri bagaye nti omukazi ddala mubutuufu yakola ki rehearsals. Ate kati twina experience. Nze kusaasira nyina experience. Sigenda kubanga omuntu atandika ate yeegezesa. Abantu abamu babeerawo nga beegezesa ate rehearsals n'oziteeka ku biba byakuba nti kuba sijja kitwala nti kubanga okukaka abantu ekintu. Nze saagala kubakaka njagala kubalaga nti nyina experience ate n'ekirala nti bino ebintu mbinamu obumanyi. Tekinetagisa kubeera mu rehearsals nengamba banne kakati nakayimba ke nandi byayimbidde njagala kugamba kirindi mu kufumba njagala buli kayimba akayimbe nga baga nti yes. Okay. Kirungi nnyo kakati wenkulaga rehearsals oluusi nja kujja enviri sisaniridde oluusi nja kujja mu rehearsals nga toyagadde nyimbi oluyimba olutakusanyusizza nga kati nakati kayimbe oluyimba ate sinyinza obutagenda okitegeera so njagala abantu baberabira bangi babadde bambuuza rehearsals nga tetuziraba ku social media tetuziraba naye rehearsals saasadde lwasonga njaga kukola ekyenjawulo. Okay. Ekyenjawulo mbasaagala kiringa ne ba artist abamu bagamba nti tebakoledde bulanga abayagadde abakusobola okukola akalango abatayagadde nankulira akalango kubanga baze kulaba nze okitegedde kati tekineetagisa gamba nti bana egundi jangu okolera akalango gundi abayagadde nasaba nagamba nti kakolera akalango kineetagisa kijja muno drop baziyombera namuli nakaba nagamba munange tuleetera oluusi okunyigira abantu omuntu asobola okukola drop n'atajja ku show okitegeera nakirabako nga mu show yange ya Serena gye nasembayo okukola bangi abayimbi bankolera drop nga mpitirivu nkugamba tewali muyimbi atankolera drop naye abajja okuyimba bali batono so kati kinetagisa kugamba nti banne njagala drop bajja kulaba Catherine kusaasira. Okay. Gomu ku bayimbi ababooking bwennyo naddala tubadde mu festive season tetukulabyeko anyway anti ng'oyimba mukuka bakutimba tetwakulaba ne tugamba kituufu nawulidde natambula ne jo nasanze abavubuka nga bali kuba bana batunda ebintu nebagamba Kathe batimbye nawantu wangi naye saakolawo lwansonga badde neetereka balabe kyengendo okukola si kuyimba kwano wali ebyo saabikoze kubanga njagala balabe Catherine kusaasira ate nga mujja saayimbye nti munkuka nadde nyina okuvaayo ate nga nalina okuyimba ekawuku nalina okuyimba kalenda nalina okuyimba kirekaawo nalina okuyimba naye kakati kye nakola nefuna show zange ezebbali nga si mu kibuga Kampala ku 31st nabadde Fort Portal jenakoledde then gwa ku first nabadde Mbale ku Christmas naina show nga mukaaga zona nazikola nenga zebbali nga siza kuba nti wano ngenda nyenjera mu bantu kuba nti abayimbi tulina okwetereka nomanti kakati oba olina show olina okubako owebbula n'ogenda ku show nga abantu bakwesunza okulaba ku kyekyanganya okuyimba nga njagala abantu bajje ku show yange ya Sheraton nga banyina mu nnyanja abayimbi ababeera mu bivulu nga alina show bagamba ki abayimbi ababeera mu bivulu naye nga alina show kakati buli muntu aba ne management ye management eyiza okuba nga joba olina nga ye kimukolera kyeba kikukolera ng'omuntu naye kati nganze ebintu byange by'okuyimba tebaddemu nnyo bubadibadi ate kakati kano ate kakati nedda so mba njagala ntereka ekintu kyange kubanga ekintu ekyo nakikupa ku mwami Fred Sebata edda twayimbiranga nti jagendanga okujja ku stage ng'omulabira ku stage ne bwe yatuukanga ku kyalo ba wagenda okuyimbira nga toyinza kumulaba emmotoka emutuusa wagenda kusula n'avaamu nayeesoge wagenda okusula so omuyimbi kiina kye kiyinza okutwongerako ne bamanagers baffe ababeera nga batutimbatimba wano nze waliwo we nayimba ebusege eyo ne baŋŋamba nti bakunyumiddwa nnyo ate tubaali twagala ne wiiki ejjodde kituufu muba mujja kumpa ssente naye kiba tekikola impact kiba tekinakyo kiba kikusabusa kati nze nganze Kathe nze mbasaaga bwe mba nyina show mba nyina kubeera bwenti nga bwendi okay oli muyimbi kino nze sobola kibuusa maaso mwe bamu ku bantu abaasooka okukwatira omumuli gwa music mu industry bwe mwayimbiranga tewaaliwo biseera by'amagaali kulwanagana kuyomba naye ng'ate nammwe mwayinanga entalo zammwe teri wataba ntalo olowooza omulembe guno kiki ekikyuse ennyo era kikyoyinza okwogera ku gaali ezisusse nti kati omuyimbi asobola olumba muyimbi munne ne muyimbi munne n'alumba
n'alumba oyo omulala. Kakati problem gye tufunye ebiseera bino abantu entalo bazijje mu music bazizizza mu ngumi na gaali simanyi na biki abantu leta music oba okitegeera nti mu bintu kubanga bamu baba baagala amasanyalaze kakati gundi kati emboozi eriwo tugundi ayogedde ku gundi onakubye gundi engumi onamusindise ku stage biki ebyo si birungi byegambye obubali obakola okuba nti bagira kati bo baba balaba nti music bamwongeramu masanyalaze ekitali kirungi so nandibadde nganze ba buli muntu abayina embeera ze nandibadde nsaba bazadde baffe abatukuza kirungi family ya Mayanja mama achali wabamu ffe twakulanga abazadde tebaliwo naye batuuza ku mikeeka ate eddoboozi lya mama liba kkulu nnyo ne mama wa alien namulabako wali ate mukyala wavunanyizibwa so nandisabye nti batuuze abaana bakuba nze nyinza okuba nenjogeranga Catherine Kusaasira bagamba yogerangane kituufu naye abazadde baffe bwe babaawo basobola okutuuza family eyo ne basobola okubanga ne batuulanga bamaama tukoze tutya abaana baffe gundi kokola kubanga kyokola kiba kiswaza omuzadde ukyo bagamba omwana omubi avumaganya nnyina kati bamaama bonna webali nandibadde mbasaba okutuuza abaana bawuta okubagatta okubeera omukuba eddoboozi lya maama libadde nennyo nze nsobola okwogera omuntu omulala nayinza okwogera n'omulala nayogera naye eddoboozi lya maama eri omwana ate naddala abalenzi liba kkulu nnyo. Okay, bo ng'abayimbi bano bagamba ki? Nze saagala balwane kubanga tuli ba Luganda tuli bwe bayita abayimbi nabaga nti abayimbi mujje ffena tukola ki tujja kuba batwala mutulalimu nga ba Luganda saagala balwane ate njaga tukole bukozi music kubanga endongo yesinga okuba nze nzijukirako emabega kaawo bebe kuli nangamba bwe twali twakamala okuva mu tubonga naawe nga waliwo ebizibu ebyaliwo mu art naye bebe kuli nangamba nedda kajje tulina okukola si bigambo tukube endongo yani naleta kayimba mukube endongo lebise naleta nyimba 3 naleta mukugumu love nendeta love tender nendeta nyimba nga sidogo kanyimba zikoze kitegeeza olutalo tunaziteka mu music si ku stage kulwana n'abantu kulwana ne bannaffe kukuba abantu ezitezikola kubanga entalo zitezireta mmere ku sowaani bwegaali ziringa ngombo bwe betambula abamu baba bagala content abanaye tebikola tobola esaawa ena abantu batandise okugamba nti katudde ku music w'abantu baffe batulabanga ffe abantu abategeera nti music w'abantu wedda nti teyaliimu nnyo bubadi tobola batandise okugamba nti music katutuulize music ono tukole bwe tuti lwansonga nti balina kye batulabamu ng'abantu. Okay. Concert yagwa ku Serena twalinayo omukulembeze w'eggwanga ng'omugenyi omukulu ku mulundi guno tusuubirani nabadde musabye mukulembeze mugamba mbadde nkusaba taata obeerewo kinaava eriye naye nsuubira ayagala nnyo bazzukulu be ate abeetaagira ddala nsuubira bwe kiraba si kinene nnyo kubanga tulina abakulembeze bagenda okujja mu ggwanga bajja nga ennaku z'omwezi 9 bavaawo nga 11 bajja kuba webali bajja next week kyensuubira naye mmanyi naye tajja kulusuulira mwana alina okujja ajja kujja. Okay, akatalekeko okuva gyendi mukwano gwo Ronald Mayinja waliwo ebyamutumu kubanga bagamba omuti oguliko ebibala guba kuba amayinja kakati omuntu okuba nti erinnya lyo nga Mayinja ndibakukanyugira enkonyogezi obwo bucupa just abamu batukanyugirako omusulo ku stage batukola ebintu bingi nnyo in fact ne mwami Mayinja baali bamukubyeko oba mwami Geoffrey Lutaaya ne Geoffrey Lutaaya bamukanyugirako big stage yeah lumwaji kibagamba jali Bat Valley bali bakwedde ku Bat Valley I remember baba jitanga Little Flowers by that time naye bibaamu mu bantu kati ate abantu essaawa eno emirembo gwe tuliko abamu abantu baguba ddalu kati nandisabye nti buli muntu omutwalanga bwakola ki bwabaali ekyo n'okiweyinga n'okireka kubanga nze ebintu ebisinga nze batukoze ebintu bingi naye oweyinga kati oyinza okutuna omwana kukubya akacupa bambi nga ambejale badde muluma oluusi ayagadde abantu bamulengere njala emuluma kati nga tajja kola ki ng'ayagala mukono gwo nagwo bagulengere kati toyinza kudda muno okayana n'oyo olina kukola bintu bakulu abantu bye bakusuubiramu nga gw'omuntu oba ate tosobola kuvaayo n'ogamba nti kati wali bagamba nti waki tovaayo n'oweewozaako notoyinza kugamba nti ogenda oweewozeeko ku buli kimu ogamba abantu tikino kuba togenda kakasa buli muntu ebintu byafirira ojja mumpa oba okyasobola okubuuza kaswiti wange I love you
kitegeeza kaali kayimba kalungi kalina message akayimba nga siddogo buyimba bungi abantu basabye obuyimba bungi bagenda okujja basinga bagamba njaga onyimbiremu mumuleko omulenzi wange kale mumuleke waliwo yasabye Junior okimanyi tomwana kaba bwaba takulabye kaba mujje mumpagire abayimbi tugenda tandika essaawa 12 sound nungi nnyo jeje yategese Abitex ali mu nteekateeka zonna nga byabagambye nti omwaka yagugadde mu nkuuka ate kati agenda guggulawo ne Catherine kusaasira so kati bambi ekivulo ekyo kijja kuba tukitegese bulungi nnyo bembe bagenda okuteekera bona mubotegedde kati mbasa mumanye ebirungi byerere because those are the good artists. Amen.